Olunaku olw'eggulo mu mawulire agataliiko nfuufu twakulaza emboozi y'abatuuze abaakunguzizza omulambo gw'omwana Elvis Matovo ne bagusuula ku ddwaliro lya Alexas Hospital e Masajja nga balaga obutali bumativu olw'engeri gye yafuddemu. Omugenzi Elvis Matovo ow'emyezi 9 gyokka ng'azaalibwa Talent Natukunda ne Charles Bukenya ng'ono abaddukanya eddwaliro baamukkakanyeeko ne bamukuba ng'agenze okulaba omwana we olw'okuba yabadde tannafuna nsimbi za ddwaliro era mu kiseera kino tasobola kutambula. Leero amyuka RDC Wema Kindye Mawerere Simon Peter ng'ali wamu n'ab'ebyokwerinda bakedde ku ddwaliro awo abadde ensasagge. Abatuuze abakedde okwetegeka okugenda okuziika olutegedde RDC nti atuuse ku ddwaliro ne bagumbawo n'omulambo gw'omwana nga baagala bamunnyonnyole ekituufu ekyabaddewo. Nnyina w'omugenzi n'abalala ababaddewo nga Bukenya akubibwa bamunnyonnyodde ekyabaddewo ne basaba okufuna obwenkanya. Amalwaliro ga wano gali just after money. Nasikayo taata w'omwana n'amuteekawo emabega n'amukuba n'amaana agabagale geeti yonna naffe batukoleshi batulage ekikolebwa. Dr. Nasikayo Batuni n'amukuba n'amusamba n'agabaleeta empiso bamugube naye abasawo ne bagaana okukola kyoleeta empiso. Natukunda agamba ebbaluwa eyamuweereddwa yalaze nti obulwadde obwassa omwana we bwabuza abasawo so nga yasasudde emitwalo 28 ate lisiti n'eraga emitwalo 8. Nange nsaba buyambi, nsaba bwenkanya, nsaba bwenkanya. Nyambe zichaine na mwana wake simanyi oba bamukola ki simanyi oba bamukola ki uyo n'omwami bamenye tujja beera tutya bannange. Bavumiridde ekikolwa eky'okukuba mutuuze munnaabwe nga mu kiseera kino tasobola kutambula nga yeewaniridde era tasobodde na kugenda kuziika. Omujjuzo gubadde gw'amaanyi ekiwaliriza abasirikale okuggalawo geeti y'eddwaliro era abamu basigadde bweru obwedda gye basinziira okuweereza ebigambo. Abantu n'obukambwe badde bungi. Njogera 2 mpi. Ekisooka lya bbeeyi nnyo. Omuntu wansi tagendawo. Omuntu afunye ekizibu ate n'omutuusa ku ekyo eddwaliro baligale. Waliwo n'ategeeza nti abaddukanya akalwaliro kano baalemera mukyala we ng'agenze okuzaala olw'ensimbi. Oyo mwami wa Alexas mubi natwala omukyala wange nga agenze okuzaala naye omwami oyo yasaba emitwalo 8 ate nga byonna abakazi bonna bebazaalisa balina okubatwala emitwalo 10 twala 2 naye ne mulegera omukazi wange okumala weeks 2 nalyoka n'amumpa nga muwadde emitwalo 45. Mwami oyo mubi. RDC oluvannyuma olw'okuwulira enjuyi zombi alagidde akalwaliro kano kaggalwewo mbagirawo era Nabukenya Patricia akolanga akulira abasawo mu kiseera kino alagidde abalwadde ababaddewo okukwatamu ebyabwe bagende bafunira awalala obujjanjabi. You close the facility, then we shall communicate later. Okay, can you give us time and refer the patients that we have? Yes, refer them. RDC asabye abantu okubeera abakakkamu beewala okutwalira amateeka mu ngalo ng'ensonga zaabwe bwe zikolebwako. Bagezeeko okukuuma emirembe kubanga ti gavumenti nga bwenti esitukiddemu tujja kulaba nga wabeerawo enkyukakyuka ebeerawo mu kifo kino tuleme kubanga tutwalira amateeka mu ngalo. Okusinziira ku RDC waliwo n'abakozi abamuzizza mu kyama nga bagamba nti nabo babanja kyokka buli lwe boogera ku nsimbi babayisa bubi nga n'abandi bagobebwa. Abasawo babeera wano nabo beeyabweya kale ndowooza omuzungu kyandise moraalo erabika eriro kusaidia abakozi ate nga nakyo kireetera okuba nti omuntu asobola kutuusa buweereza buyandikoze. Abakungubazi oluvannyuma bagenze Kasenge ku ludda Nakawuka okuziika ne beebaza RDC olw'okuyingira mu nsonga zino. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.